16 ekiro batulumba baleeta amadaala era nina obutambi basikyalina gwenkola nange mbalabanga bwe bandaba ne bajja ne balinya wali ne balinya wano ne balinya eno neeno kuba bajja n'amadaala ga mirundi mingi bonna ne balinya at once ne batuggyako amasanyalaze ne batuggyako kamera twali kiro mwami Kyagulanyi n'amanya nti it's not a usual thing era kawuka kaali kakulumyeko okalako kakolaki so he had to escape naye twakiriziganya nze nsigale kuba nina abantu bange abokubeerawo ate baba balina kyebaagala nga basobola okinnyonnyola mba nsobola okirawo wabagye bwe baagala sisobola mubawa naye nga in case there is anything to answer nga nsobola kiddamu I had to stay so I could. Ekiro ekikeseza olunaku olwaleero yes enaku z'omwezi ziri 21 omwezi ogwa January omwaka gwa 2026 yes banadini okuva mu dini zonna mu nzikiriza zonna eza wano e Uganda osobola ogiyita Justice Council of Uganda nga bakulembeddwamu ssentebe waabwe Ssaabalabizi w'ekkanisa ya Uganda omukulu Dr. Stephen Kazimba Mugalu basobodde okubeera nga bagenda emagere mu maka ga Bobi Wine omukulembeze w'ekibiina ekya NUP babeerenga basabako naye ne famire yonna okutwaliza awamu naye nga tebanaba kutuuka ewaka ku kikomera ekya Bobi Wine wali emagere poliisi jukira poliisi kuva ennaku z'omwezi 15 poliisi ebadde eri mu kulawunda amaka ga Bobi Wine twalabye bulungi amaje poliisi wamu ne military babadde balina ebibuuzo bye basoose obabuuza ate oluvannyuma ne babakkiriza okuyingira munaddiini ono Dr. Stephen Kazimba Mugalu ye agamba nti mu nteekateeka zaabwe nga banaddiini babadde bali mu kutambula okubeera nga bakyalira amaka wamu n'abo bonna abeesimbako mu kalulu kano naye ne katabayisa bulungi babadde balambula amaka gaabwe babeere nga basabako nabo era basookedde ewa Bobi Wine naye Bobi Wine tukimanyi bulungi ewaka taliyo yadduka yasobola okutoloka n'ava mu ngalo z'amagye poliisi wamu ne military nga bagala musibira ewaka yes sawa zino tetumanyi gyali naye era babi anyonyola bwati nti abasirikale bano bwe bategeddeko nti banaddiini bagenda kubeera nga bajja wano mu maka era abasinga ne bavaawo ne bagenda ne beekweka wabbali w'ekikomera kino ekyamaka ga Bobi Wine yanyonyodde ebintu bingi era ngenda kubeera nga mbikulagako wano mu video babi ng'anyonyola banaddiini yes video eno nsaba ogiwe ka like ebeere nga etambula oyo yena ali eyo abeere nga amawulire gano agafuna butereevu ate gwe atanaba kusubscribinga nsaba osubscribinge Lincoln TV tubeere nga ffenna tutambulira wamu ate mu maaso awo ngenda kubeera nga nkuleetera embeera eri mu Kampala ate ekyo kyonna ekigenda mu maaso sawa ya leero mu Kampala wamu n'ebitundu ebyetoolodde e Kampala oluvannyuma lwa kalulu ak'obukulembeze obwa pulezidenti wano mu Uganda yes sokolabe video tovaawo 16 ekiro batulumba baleeta amadaala era nina obutambi basikyalina gwenkola nange mbalabanga bwe bandaba ne bajja ne balinya wali ne balinya wano ne balinya eno neeno kuba bajja n'amadaala ga mirundi mingi bonna ne balinya at once ne batuggyako amasanyalaze ne batuggyako kamera twali kiro mwami Kyagulanyi n'amanya nti it's not a usual thing era kawuka kaali kakulumyeko okalako kakolaki so he had to escape naye twakiriziganya nze nsigale kuba nina abantu bange abokubeerawo ate baba balina kyebaagala ne basobola okinnyonnyola mba nsobola okirawo wabagye bwe baagala sisobola mubawa naye nga
in case there is anything to answer and nsobola kiddamu. I had to stay so I could answer. In that fracas, waliwo ennyonyi mu bbanga ng'ekuba ekitaala wansi ng'ebamulisiza bulungi nebamulisa basobole okulinnya naye tebaali baagala tetwakitegeera. Babi agamba nti okuva Barrow yatoloka mu maka gaabwe ab'ebyokwerinda bazze babaliisa kakanja nga bakola ebintu omuli okubalemesa okufuluma ssaako n'okugaana bonna abajja okubalambula. Alumirizza ab'ebyokwerinda okumenya ekikomera ky'amaka ge ssaako okufuula ewuwe obuliri bukyanga okulonda ku ggwa. Essimu yange ebeerako bwe baagadde. Balina drones ze batambuza ekiro nezeetoololako zirina sound eremesa otulo. Bamakinga sure emisana tetwebaka n'ekiro tetwebaka. Oluvannyuma bannamawulire bagobeddwa ebweru. Olwo Babi ne bannaddiini ne badda mu mboozi ey'akafubo. Oluvudde mu kafubo, Ssaabalabirizi n'ategeeza bannamawulire nti ng'ekibiina ekitaba enzikiriza bakkiririza mu mirembe n'okukuuma